إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. twebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera bingi ebyokwebaza omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala kikumalira okuba nti bwe weewa omulimo n'otuula wootudde ng'ekikutuuzizzaawo kubala byengera bya Allah tabaraka wa ta'ala tosobola kubimalayo. Imaamu Saadi rahimahullah kyava agamba nti fadlan min an yashkuruha, bw'obanga byo byennyini nnyini ng'omulimu gw'oliko gwokka gwakubiba tosobola kubimalayo, osobola okubyebaza? Tosobola. Allah kyava awunzika aya nga nti inna allaha laghafuurun rahim. Aya bwe tubeewunzika naam wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha inna allaha laghafuurun rahim. Ayati ziri bbiri, esookera mu surati Ibrahim, eyokubiri eri mu suratu an-Ni'am oba giyite suratu al-Hijr an-Nahl, surati an-Nahl. Kaakati eri mu surati an-Nahl si erimu ekigambo ekyo inna allaha laghafuurun rahim. Bawulama bagamba Allah bw'amala otulaga nti tetusobola kubeera nga tubala ebyengero ebyo, kitegeeza nti nno aye tetusobola kubyebaza byonna. Kyava agamba ow'ekitiibwa Allah nti naye akaakatono omuntu keyeebazaako Allah subhanahu wa ta'ala akakkiriza mu ye n'amusonyiwa ebisigadde by'atalinaako busobozi kwera byonna abikola atya? Abyebaza. inna allaha laghafuuru rahim. Ekyokubiri aya endala eri eri mu surati Ibrahim egamba nti innal insana la zalumun kaffar, mazima ddala omuntu yasukka obulyazaamaanya n'asukka okkaafwalira ebyengera bya Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati waneesooka eri kubakkiriza abafaayo okwebaza Allah n'abasonyiwa byatasobola kumalayo mu kwebaza. Ate eri ku bamawale abatafaayo ku byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ebyasukka obungi nti newe babeera batudde butuuzi tebasobola kubikola batya? Kubibala. Allah n'atenda omuntu n'agamba nti innal insana la zalumun kaffar. Ab'ebitiibwa abalungi, tukyali ku asiru al-qada, naye nga tunagenda ku asiru al-qada, abawali mubanzijukiza ne bagamba nti twagambye okoonako hadithi eya okutwalibwa kwa mayiti ya Yusufu alayhi salatu wassalam okumujja eri ewa Firawuna. Hadithi ekitiibwa ekuli kumpi awo? Tafaddal. yagambye nti an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Abantu bano bakola ki kubeera nga bw'otuuka kugira ng'okekkereza eddoboozi? Naam, agambye nti an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Hadithi eva ku Abu Musa al-Ash'ari. Erinnya lye yani? Ndoza tugenda jigira. Erinnya lye yani Abu Musa al-Ash'ari? Abdullah ibn Qais. Ya Abdullahi ibn Qais. Naam, genda maaso. Naam, genda wansi, tandika wansi awo. Naam. Naam, qala faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tugitemyeko waggulu kuba twagala wano hadithi mpanvuko. Naam. Nabbi n'agamba kitegeeza tolwe bivudde waggulu. A'jaztum an takunu mithla ajuzi bani Israila. Kambusembereza omuzindaalo. Nabbi n'agamba atya? A'jaztum an takunu mithla ajuzi bani Israila. Mulemereddwa ebyo biri waggulu tugambye, neffe twagala kye twetaagawo kyokka tugende mu maaso n'ensonga yaffe. Mulemereddwa okubeera nga omukadde mu bakadde ba bani Israel. Omukadde ono ayogerwako wano musajja oba mukyala? Abeera mukyala. Musajja oba mukyala? Abeera mukyala. Lwaki tugambye nti abeera mukyala? Kubanga omukadde omuki omukadde omukyala yayitibwa ajuz, amma omusajja ayitibwa sheikh oba sheba.
kitegereka. Aha, tolaba wali ya wailata aalidu wa ana ajuzu wa hadha baali sheikha, bonna baali bakadde. Ne Saara mukyala wa Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yali yayogerako yeyita ajuzu, naam, nze namukadde. Wa hadha baali sheikha, n'omwami wange naye yuuyo awedde ku mpagala, si enjogera ennyangu. Aha, genda maaso. agambye nti qaalu ya rasulallah wama ajuzu bani israila, ne bamugamba nti wange gwe mubaka wa Allah, omukadde oyo omukyala mu bakadde ba bani Israil ebimukwatako byebiriwa. qala inna musa alayhi salamu lamma saara bibani israila min misra, n'abagamba ti mazima ddala nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe yakwata abaana ba Isirayiri nga abaddusa Firawuna, abafulumya e Misiri, abatwale basomoke ennyanja bagende mu nsi ensuubize. Aha, dallu at-tariqa, baba batambula ekkubo ne libabula, kizikiza ne kikwata mu njogera endala. Naam, faqala ma hadha, nabbi Musa n'abagamba nti abange mulowooza kino ki ekireese kino? فقال علماؤهم إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله. abamanyi mu bo abaalina irimu ne bagamba, jukira bibabeera ne tooki engazi, ne bagamba nabbi Musa alayhi salatu wassalam nti nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam bwe yali agenda kufa yatukozesa endagaano alla nakhruja min misra hatta nanqula idhamahu ma'ana, tetufulumanga e Misiri okujjako nga tututte ebisigalira bye. Naam, qala faman ya'lam mawdi'a qabrihi, nabbi Musa kyava abuuza nti kati naawo amakulu namanya nti yensonga evuddeko ekyo. Lwaki ekkubo likoze eki libuze? Ani amanyi ewali entaana ye tumugyewo tumutwale? qala ajuzun min bani israila, kyava bamugamba nti omukadde mu bakadde ba bani Israil. faba'atha ilayha, nabbi n'atumya omukyalo oyo, fa'atathu, najja. faqala dullini ala qabri yusufa, n'amugamba nabbi Musa nti ndagirira ewali entaana ya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam. qalat hatta tu'tiyani hukmi, koye nti nedda sikubuulira okujjako nga nange okkiriza akwakulizo kange, eno irimu nange gye neetisse sigyetikidde bwereere. qala wama hukmiki, n'amugamba nti aha, kakwakulizo kako ekaliwa? qalat akunu ma'aka fil jannati, n'amugamba omukyalo ono okubeera naawe mu jjana. Abakuba mukadde wa lwaleero yamugambye nti alimugambye nti ennyumba naawe ogirabe, yagala kungwira, onzimbire kayumba, oba kale onfunire nange akamotoka, oba nange ogire, siwe kiri. Naye baalina himma. Naam, fakariha an yu'tiyaha dhalika fa awha Allahu ilayhi, nabbi Musa n'atasobola, yani kimukaluubirira okubeera nga okumugamba ekintu ekyo, Allah n'amussaako obubaka. fa awha Allahu ilayhi an a'tiha hukmaha, Allah n'agamba nabbi Musa amugambe nti kyasabye kimuweebwe. Naam, فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء, kyeyava omukyalo n'abakulembera n'abatwala ewaali ennyanja. Nga tuyimiddeko wano katono, bwe muli ekigambo bahar tukivunula nti nyanja, naye bahar mu Luwarabu kitegeeza ocean. Bahar kitegeeza ki? Ocean. Ate ennyanja ye leke, leke eyitibwa etya? Buhaira. Kakati wano hadithi etugamba nti omukyalo oyo n'abakulembera n'abatwala ewali buhaira, ewali ennyanja, nga waliwo mustankai ma'in, waliwo amazzi agali awo agakoze eki, agali stagnant, agatatambula. Genda maaso. faqalat andibu hadha almaa, n'abagamba nti amazzi ago mugasenewo. faandabuhu faqalat ihtafiru fahtafaru wastakhraju idhama yusufa. Aha, n'abagamba nti amazzi ago mugajjeyo, bwe mumala okugajjawo musime. Ne basima ne bajjayo ebisigalira bya Yusufu alayhi salatu wassalam. Naam, falamma aqalluha ila al-ardi idha tariqu mithlu daw'in nahar, bwe bajjayo
ebisigalira bya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam bagenda okuseeyeeya ekkubo lyonna ne liddamu ekitangaala nga bujja nti budde bwa misana kubanga baali batambudde budde bwa kiro. Naam, amakulu Allah n'alita ekitangaala olwa baraka ya nabbi wa kitiibwa ono ani Yusuf alayhi assalatu wassalam. Akhrajahu Ibn Hibban fi sahih. Hadith eno akhrajahu Ibn Hibban alayhi rahmatullah fi sahihihi. Tugende maaso kakati abebitiibwa tukomye ku asiru alqada era wetuli mu kiseera kino mu budakiika buno obwakaseeyeeya nga twalabye nga Yusha ibn Nun bamuyita Joshua ku saidi yeri ewabukala obubuze oluvannyuma lw'okubeera nti nno bakwata ebitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala ne babiharrafa ne babibaddala ne babighayyara fazadu fiha wa naqasu minha. Ne bakwata ebitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala ne babikyusa ne bongeramu ebitaalimu ne bakendeezaamu ebyali buli kyonna ekyekikanga mu hawa yaabwe nga bakikola batya nga bakikyusa ne balyoka balekamu ebintu ebiyitirivu ebitalina kakwate na kuzimba nzikiriza. Buli kyonna ekyajjanga nekikyusa enzikiriza gye babanga baleese empya nga badda ku kitabo nga bakyusamu olukyusa oluki olulala nga batambulirawo nga mwabangamu obulunga mu busigaddemu bwe balabanga nabo bwekiiseemu nga bakomawo nga bakikola egundi eki ne babeera nga balina versions mpitirivu zonna nga zaava ku abathi bwetyo imma ku biragiro by'abakabaka oba ku biragiro by'aba fujjar min ulamaihim. Naam, kitegeeza nti enkola ya think tank yaabwe agambye wano Sheikh Arafat ne kitegeeza nti enkola ya think tank yaabwe. Allahu akbar. Kakati kakati abebitiibwa ajma al ulama bawula bakyegattako anna zamana wa asra al qada 100 sana. Ekiseera ky'abantu bano kye baamala nga bafugibwa baqudat baqadi baqadi nga babafuga ne baqadi bano betwogerako sibe baqadi sibe baqadi bano abamaduwa sibe baqadi nti olw'omukubako eriiso mu nsonga z'eddiini bosi awabawakawoowaawo obanga mukolo gwa gavumenti naye nti omusiŋŋaane ku kituuti ng'asomesa abantu eddiini abadan. Olidde bulungi. Era bano betulonda politikale nti ani asinga okunwanira ku saidi yeeyo nti gundi timuwadde obwakaazi ate n'alekawo abantu abamanyi amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala abalina endasi mu kusomesa eddiini naki abo n'abateeka luwa bbali. Ono yasinga okunwanira mu bulungi ne mbubi mu nsobi ne mbutuufu nti yekaazi yembeera gye tuliko olwaleero. Bano betwogerako tuli ku ba ulama abasajja abanene abazito mu irimu nga balondebwa nabbi wa Allah Yusha ibn Nun mu buli kabira ne babeera nga balina al hukum be balamuzi faslu niza wa faslu khitab be balamula ebiba bigudde wakati w'abantu mu kusoowagana be balamula amateeka ga sharia halali ne haramu ne makruh ne mubah mustahab wajib be bakola ku fiqhi wa bani Israel bali baqudat abalondebwa mu buli kabira ezo. Kakati bawula bakyegattako nti abantu bano oba asiri ya qada yatwala emyaka 10 babani Israel abaliwo olwaliro bagamba nti asiri qada yatwala emyaka 13 wa hadha ghayra sahih bittifaqi al muarrikhina bawulama batarikh bakyegattako tejasuka myaka emeka tejasuka myaka 10. Kati emyaka gino 10 babeerangayo baqudati balinga webali naye nga al anbiya'u mutawaffirun nga bannabbi basigaddewo mu buki nga bannabbi basigaddewo mu bungi era nga kullama halaka nabi khalafahu nabi
hadithi egambye etya eri mu Bukhari kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun khallafahu nabi. Babani Israil ababeeranga mu politics bwabwe ne mu nsonga zaabwe zonna ez'okutambuza eddunia babanga bannabbi. Buli nabbi yafanga nga Allah ayita nabbi omuki omulala, oba okubeera nga bannabbi weebali bangi era osobola okusiŋŋaana nga muzikabira ezo nga mwabanga bannabbi ab'enjawulo mu kiseera kitya, mu kiseera kyekimu nga bwe twabirabye katulabyeko Yusha ibn Nun nga ne Haruna ne Musa bonna nga bakola batya, bonna nga weebali. Tugenda kulaba nga bannabbi ab'enjawulo nga Yusha ibn Nun waali nga luli nabbi omulala ayitibwa Shamuel. Yani oyo ye Samweri. Tuli fenna era tugenda mu asil qadha otugenda okusinga nabbi wa Allah ayitibwa Shamuel nga akola atya nga waali alam tara ila almala'i min bani Israil idh qalu linabiyyin lahum. Nabbi waabwe oyo yali Shamuel, tumusingana mu bitabo nga ye Shamuel. N'ebirala bye tugenda okulaba biidhni mawla jalla waala. Kakati bo bannabbi basigalawo, tolaba Allah bagati inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkum biha nabiyuna. Bannabbi bakola batya weebali. Kakati abantu bano tanaza'u batandika era ng'enkola bwebeera nti buli bantu tebabeera wantu okujjako baagala okwebuuza nti ani boosi weetuli wano tuli babani Israil, mulimu babani Yusufu, mulimu babani gundi ani munene muffe. Buli kabila eyagala yebebeera waggulu w'eki w'endala. Ndowooza twagambye tuyiga mu taarikh ekumanya fitra y'omuntu obuwumba bw'omuntu nti bwe butyo bwe bubadde ebbanga lyonna. Abantu bangi balina ekintu ekyezizika mu bwongo, balowooza nti abantu bedda baali tebategeera bulungi. Olidde bulungi? Abantu bedda baali tebategeera bulungi. Ngero oli bw'agize okugamba nti utwaina old stone age ne middle stone age ne new stone age ba alemeni nga tubalaba abo balyanga miyembe nga nkima nga balinako n'omukira okutuusa le bajja ne bagira balina n'ebyoya zinja salompa soliko old vai George gundi bagamoyo simanya luddawa n'ebiro ebifaanaganako bwe bityo. Ezo na khurafa. Naam, oba otegeeza ne bakulakulana ne bavaako emikira bafuna gundi. Kaakati oba otegeeza nti nabbi Adamu ye saaba kima, kubanga tubanga abebedda baali nkima, gwe bavaamu abeera yali saaba kima, si bwe kiri? Naye munnanga abedda ate be basinga obulungi. Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam utiya shatra alhusni. Nabbi yagamba nti nalaba Yusufu nga Allah yamuwa hafu y'obulungi bw'abantu bonna ng'obagasse. Maama we Saara, naam, singa twatandikidde baiko kyaffe kya Ibrahim alayhi salatu wassalam, bwe yagenda Emisiri ng'alina Ibrahim, bw'atuukayo abasajja bano bawolole abaagala okulaga obuganzi obuyitirivu eri kabaka, baalaba omukyala omulungi kaalaala oyo Saara, ne badduka Emisiri ne bagamba kabaka ti ya sayyid, owange gwe kabaka, tulabye omukyala la tasluhu li ahadin fi dunya ghayrak. Tulabye omukyala nga tewali amugwanira ku nsi kuno yenna okujjako gwe. Okitegedde? Era bagamba nti nno asinga abantu bonna obulungi ya Adamu alayhi salatu wassalam. Asinga abantu bonna obulungi mubakyala ye Hawa, mukyala wani wa Adamu. Addilla Adamu obulungi mubasajja ye Yusufu alayhi salatu wassalam. Addilla Hawa obulungi mubakyala yani ye Saara mama wa Ishaq. Kitegereka? Nomala onzikize engeri gye tugenzeeyo ekyo oba okoze kyabbeeyi kitiibwa. Tubadde tugamba nti abantu ab'omulembe guno balina endowooza egamba nti abedda baali bakendeevu mu ntegeera, baali bakendeevu mu bulungi, baali bakendeevu nedda. Hatta ne tekinologi yabeeranga yafiitinga obulungi emirembe gyabwe nga wamaanyi nnyo, nga bwe tujja okubira mu maaso nga wamaanyi nnyo, nga bakola ebintu ebiyitirivu ebirungi. Era gano amannya gonna siga leero. Tulaba ejjirita, tulaba amaato ne Allah nagateekamu amannya. Waliwo obwato obutono, waliwo gayitibwa ga fulk ageetika ebintu gabiyisa ku gundi, ebintu biyitirivu.
wabawo ebyeyongeddeko ku lwaleero wa illa edda buli mulembe Allah yaguwanga technology egunasaba ekola etya egufiitinga tulina amaato ga kalina tolaba kifaananyi nabbi sallallahu alayhi wasallam kyeyakuba nagamba nti ekifaananyi kyabo abalagira empisa ennungi balinganga abasajja abali ku lyaato erya kalina abali wansi ne bagamba ti bannange buli we tulinnya twamuke waggulu aye tuleke tusena amazzi eri wansi tutawaanya bannaffe lwaki tetubotodde wano wansi amazzi ffe tusinga okubeera okumpi nabbi nagala utarakuhum wama arad bali abali waggulu singa babaleka halaku jamian bali wansi bazikira nabali waggulu bakola batya bazikira nabbi yakuba kifaananyi ti bwe mulaba ekyamu nga kikolebwa ne muganda okiziyiza mwena muzikirira wamu abakikoze nabali abatakoze eki abatakikoze n'ebirala bingi ebyaliwo kaakati bannabbi babangawo ku mirembe egyo era nga bali mutawaffiruun naye nizaa yatuuka n'ebeera min bani Israel ng'abantu buli omu ayagala yababeera omuki omunene ne batandika okufuna embiranyi buli kabira esekeeterera endala buli kabira esekeeterera endala naye ng'ekikwatagana eddiini bonna bali ku busiraamu bali ku akiida y'emu era nabbi waabwe nga bamulina naye nga balina endooliito ezaki balina endooliito eza kabira endooliito ez'edduniya era ng'abantu bwe babeera ate sitaani bwetuuka ku balongoofu ate esokka ensonga lwaki usangayo omusiraamu eyeebuza yaffe ebyabusiraamu bitusobera mwana tubisa bintu tobiraba namirembe tobiraba lubaga nti bayomba bwe batyo wamaatha yasnau shaitaanu fi lbaiti lkharibi Ibn Abbas yabuuza omuntu ayogera ekigambo kifaanako bwe kityo namwe ndi ate sitaani ekole ki mu kifulukwa eba ekolayo ki bali jeeri erikwata eritaataaganya efunira wa erina kukyankalanya mmwe weteekamu ogundi beteekamu keri beteekamu abantu beteekamu abaki yenkola ya shaitaani wamaatha yasnau shaitaanu fi lbaiti alkharibi buli muntu yena gwowulira nga ayogera ekigambo ekyo ati fe byabasiraamu fe abatabuliki fetuyomba wamaatha yasnau shaitaanu fi lbaiti alkharibi abantu gye bakoma okubeera okumpi ne Allah sitaani gyekoma okubabeerako kubanga besinga okukyawa kitegerekese abasiraamu bebeerako okusinga bali abeeri kitegerekese wahakana kakati bafunaniza wakati waabwe bafuna okukyankalana ogenda okukakkana ng'omusajja mawale kiwaji kabaka yali komanda w'abasajja bakanywa musaayi erinnya lye ye Jaalut erinnya lye yani ye Jaalut kyeyava ajja n'abawuuta buva yabasanga mu nkaayana ezo n'abawuuta buva abeeri bamuyitaani Goliath n'abakukumba yabakola atya ebintu bino bisatu byonna yabibajjako yabajjako amayumba gaabwe yabajjako amaki amayumba gaabwe n'abajjako abaana baabwe kitegereka n'abajjako n'essanduuko eri taabut erimu ebintu bya nabbi Musa baali bagikuuma butiribiri nga bagigulumiza bano bakabaka bagimanyi ne bajja najja n'abasajja bakanywa musaayi ne bawamba ekifo ekyo ne bakiza wansi w'amatwale gaabwe naye nga kyebakoze babajjeeko abaana babajjeeko n'amayumba gaabwe n'ekintu kiri n'abaserengesa n'abatwala emmanga mu ggwanga lya Jordan eri gye lisembera okutuuka e Madian gye yabateeka kaakati we bagenda eyo ne bafuna okufuluma okwasookera ddala waliwo ekisuubi kyetannafuna kyetannalaba wajaalakum muluuka Allah mbye basuubiza okubafuula baani bakabaka tetunabalabako nga bafunye obwakabaka tuli fenna n'abaserengeseeyo emmanga mu ggwanga lya Jordan n'asigala nga yeekalakasiza mu matwale gaabwe beyatta baali bayitirivu nnyo obungi mu bo naye ngera Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba mu Qur'an hatta afaw wa qalu qad massa abaana sarra waddarra Allah atulaga ensi nga agikwata abantu ne betta ne batuuka n'okulowooza ensi tegenda kuggwawo olutalo bwe luggwa mugenda okuyitawo emyaka 2 nga banyumyako lunyumye ng'olaba tewali kyakyuka ku nsi abantu weebali abantu batambula abakazi weebali bangi abaami weebali abaana weebali ensolo weeziri eyo nkola ya Allah babafulumiza babatutteeyo emmanga yasigala Jaalut mwali muno yeekalakaasa ekyo kyeyabakola kwe kwali okufuluma okusooka kwe baafulumizibwa mu Baitul Maqdis
bagenda kufulumizibwamu enfulumya 3 mu Baitul Maqdis. Olufulumya olwokusatu tebagenda kudda okujjako ng'ekiyama kisemberedde okutuuka nga kekabonero ke tulina olwaleero. Kekabonero ke tulina ddi olwaleero mu kiseera kye tulimu olwaleero. Kubanga okufulumya okwokusatu Allah yaga nti waqatta'naahum fil ardi umama. Allah n'abatemamu obubinja binja. Abamu bali mu Europe, abalala bali eno mugundi mu ludda wa Ishamu, abalala bali yabateeka obubinja binja, abalala bali Russia, abalala bakatandika okwekuŋŋaanya mu myaka gino okuva Zionism bwe yakola etya bwe yajja. Awo Second World War bwe yakola etya bwe yabeererawo. Tuli myaka ng'emikolooza nga 8, myaka nga 8, nga batandise okwagala okuddamu okulietinga state yaki yaba Zionist. Lwaki bayita ba Zionist? Olw'ensonga mission y'okudda okwekuŋŋaanya okudda bagituuma Zionism. Eyitibwa etya mu Luwarabu as-Sahwaniya. Bayita ba Zionist. Zionist omuntu omu ayitibwa atya? Sahayuni. Enteekateeka eyitibwa etya? Zionism. As-Sahyuniya, ngambye Sahwaniya, As-Sahyuniya ye Zionism. Kakati babafulumya olufulumya olwasooka lweru ne yabafulumya alyani yali Talut. Ne bafulumizibwa olufulumizibwa olwokubiri ne bakomawo yali Talut. Ani gwe tulina? Jalut gwe tulina. Jalut ye Goliath. Yavaawa yali Mbakanaaniyin. Yali mu ngeri ya Kanaani bali badde balwanagana ze kabira ezaali awo impitirivu. Yali nkola kuva dda ey'abantu okufuga bannaabwe amatwale kuva dda ng'abantu bafuga bannaabwe obumbula. Bakabaka tebatebenkerangako nga balaba ati waliwo obwakabaka obuli awo abaga naye akayoole akamire nakakafuge. Ye nkola kuva dda nga bwe twalabye nti Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaam agenda okujja okuyingira eggwanga lya Misiri. Yasanga abalifuga baali bafuzi b'amatwale bayitibwa al-Hyksos. Bw'oba oyagala obbalaba tomenyeka ogenda bugenzi mu Lungereza n'owandiika ekigambo Hyksos, HYSOS. Ky'owandiika HYKSOS mu Lwarabu bayitibwa al-Hyksos. Be baali bafuga eggwanga lya Misiri nga si Bamisiri, nga si baki siba Misiri. Baali ba combination yabo abalimu olugundi Lukanaani n'abalanga beri mu Asia ne bakuŋŋaana ne bakola obwakabaka ne bafuga abantu abo. Ensonga lwaki abanguyira okusembeza n'okusenza abantu bano abali kubanga after all naffe tuli bannansi. Kitegereka? Kakati yali enkola yaabwe kuva dda. Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhilla wakadhalika yaf'alun. Na bwe kityo ono Goliath yajja n'akwata abantu bano tumuyisani Jalut. N'akwata abantu bano n'abatta okutta okw'amaanyi n'abawambako abaana n'abajjako amayumba gaabwe n'abafulumya ne bagenda nabira nga bafulumye mu ggwanga erya Baiti al-Maqdis. Seeka tulinayo eddakiika mmeka? Tulina eddakiika 10. Kakati okutandika obulungi safaari eno okugitegeera obulungi Allah yagamba mu ntandiko ya surati al-Isra yagamba tu waqadayna ila bani Israila fil kitabi. Allah yawandika ku baana ba Isiraili mu Qur'an. Naam, mu kitabo kyabwe ekya Tawrat. La tufsidunna fil ardi marrataini. Yabagamba nti mugenda kufuuka baamawale mu nsi emirundi 2. Kitegereka? Ekyokubiri wala ta'ulunna uluwan kabira. Ate mugenda kusituka olusituka olw'amaanyi. Olu tugenda kugiraba. Eyo olu Allah gye yabasitula yali olu nga ya ddiini. Allah n'abasitula olusitulo olw'amaanyi ku mulembe gwa Nabbi Daawud n'omulembe gwa Nabbi Sulaiman ne bannabbi abaddako awo. Ne baddamu ne bakola ifsaadi endala. Allah n'abasindikira mujrim bamuyita Bukhtansar nga tujja okumulaba biidhinillah. Naddamu n'abatta olutta fajaaso khilala diyar okakasa ntayina gwaliseewo. Beetooloolanga ne bafattasha ne bayingira mu ttooyi ne bagenda ne buli wantu bonna ne bakasa nti wali asigadde.
fajasu khilala diyar ne babakwata ne batwali wali obwakabaka bwe Babiloni mu Babili ne babeera eyo nga bapakasi Allah nga bataddeko dhullu ey'ekika ekyawaggulu ne wayita ekiseera ate kabaka owa Rum najja n'alumba Bukhtansar ne obwakabaka bwe n'abuwangula. Kakati ng'ebyobufuzi bw'obimanyi buli kibamu okubala kaadi kakati mu ebyo bye babalyako kaadi kwe kwata abaana ba Isirayiri okubata bakole batya baddeyo bana abafuzi baki abafuzi b'amatwale n'ebirala ebifaanagano bye tujja okulaba mu maaso biidhini al-mawla jalla wala. Bwe gutaba mu musomo gwaffe tujja biraba bwe gutaba guno omulundi tujja gula mu mulundi ogujja mu Ramadhaani eriddako insha Allahu taala wa asa oba oliawo ne tubiraba mu Ramadhaani eno. Kakati وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. بفرما رفرما olwasooka mu Falastini bwe bagenda gye bagenda eyo ne beesanga mu buyinike obw'amaanyi ne beetegereza sisitimu y'ensi nga mu butuufu sisitimu ya bwakabaka abantu emperors beba bafuga zi empire si bwe kiri eddunia yaba empera balina zi empire bakabaka mu Lwarabu kitwa kita empire yitibwa etya imperator empire nam. Kakati abantu abo bajjanga ne bafuga obumbula balumba eno balumba abantu babeeranga bangi nga beegattira wansi w'obwaki obwakabaka bagenda okunula system gye baliko ey'okubeera nga bonna buli muntu ali wali kakabira ke weyeyagalira ne bamanya nti abange tuli mu nsobi bwe tunaagenda mu maaso okuwangala bwetu tugenda kuwangalira fi dhullu wa hawana tugenda kuwangalira mu bukendevu obw'ekika ekyaki ekyawaggulu. Tukoze tutya tusuule enkayana zaffe bannange tukkirize twekolemu naffe obwakabaka bwe twagala okubeera abanene mu nsi. Kyebaava batuula abakungu mu bo abamanyi mu bo abasajja abalina sha'ani mu bo ne bagenda eri nabbi waabwe. Nabbi oyo yali Samweli. Allah tamwogera linnya ono mu Qur'an naye amusongako. Alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bava bagenda eri kabaka oyo ne bamugamba wange gwe kabaka kitumala kitulimu mu bukendeevu n'obunyomoofu basajja bava eri kabira bagirya emu kwemu eri wali ekuba mu ngalo neekola etya kyetulina okukola tukusaba otusalira amagezi tufune obwakabaka tufune kabaka atukulembere tulwane mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala. Kitegereka kakati nabbi waabwe n'abagamba nti hal asaitum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu nze bwe mbatunuulira mmwe munaasobola okulwana mmwe nga temutera kubeera basajja beesimbu ku kyemugamba wano we muli kugira kyanga mugenda tujja kulwana kkubo lya Allah naye sibalaba nti bwe mutyo mugendo ge qalu wa malana alla nuqatila fi sabili nga kijja kitya okubanga tulwana mu kkubo lya Allah subhanahu nenga wallahi nabi kyabagamba kyali kyekyo era tebalwana tebakola batya tebalwana nenge embeere batadde mu mbeera nga balina kukkiriza kulwana era kyebaali balowooza kyekyali ekituufu baveeyo nabo bekole batya beenunule naye abagamba nti hal asaitum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatil munaalwana mmwe qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah nga lwaki tetulwana nga kijja kitya kale tuteekeddwa okulwana wakati ukhrijna min diyarina wa abnaina mulabye abasajja batufulumiza eno aya eri mu surat al-Baqara wakad ukhrijna min diyarina wa abnaina abasajja batufulumiza mu maka gaffe batufulumiza mu baana baffe batuwambako abaana baffe batuwambako amaka gaffe twagala tufune kabaka atukulemberemu tulwane mu kkubo lya Allah tuddeyo mu nsi yaffe entukuvu Allah gye yatuwa. Kitegereka وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا الله قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم. abantu bano bwe balaalikibwako okulwana ne bakwasibwa n'ebikola
n'omukulembeze nga bwe tugenda okumanya mu maaso Allah yagadde tubulyako ekyali mu maaso alyoka akitulukire nga bwe kyali mu bugazi. Tawallaw bangi kubo bateeka kukola tondeka nyuma ne badduka illa qalila minhum okujjako baki batono nnyo. Wallahu alimun bizalimin. Sebo tukyalinayo obudde kakati awo wenyini we tuli bazze eri nabbi waabwe baagala kubeera nga balwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi waabwe abategeezezza nti nno mwewemba tunuulira bwe nti ndaba nga temugenda kusobola. Bakubye ku bifo bagambye gwe tutegeera tutumanyi tuteekeddwa okulwana kale waaki tulwane olw'okutunula abaki abaana hatta wadde olw'okutunula abaana n'amaka gaabwe baalemwa nga bwe tugenda okulaba biidhnillahi taala. Ekigambo kyo kiteeka ebirowoozo. Falamma kutiba alaihim alqitaalu tawallaw bakola batya tawalli badduka batya mu nziruka efaanaganako bwetyo. Insha allahu tabaraka wa taala tugenda okutandikira musomo gwaffe oguddako. Wafaka llahu aljamia lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi